byonna gy'osinzira okubeera nga togoberera Fahad Pro UG Call gitereka ekigalo ate kibeera kubeera nga te osharingirako comment section akabox ako kajja kubeera open wansawo tekigana kubeera nga te osulawo endowooza yo kusinzira ensonga naawe nga bw'ogenda okubeera nga te oziwulira kakati yandai omwimbi Bebe Cool bitabuse era nga tubadde tukyali awo ne wavaayo omwami aleese ebyama mujjukira omwimbi Moza Radio mugenzi kati we yabeerera mu lutalo n'omwimbi Bebe Cool mujjukira ebiseera ebyo we yayimbira akayimba ziwena biki ne tuwulira stories mbw ate ziwena anobye mbw ate agenze waba radio mbw ate biki kakati no waliwo omukulu avuddeyo anagamba nti omukulu Bebe Cool abeere nga ate abaana babatwala ku DNA era mbu baana Bebe Cool mbw era biki ensonga nga nawe bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira awo sagala kubeera nga tenjogera bingi nnyo ngenda kubeera nga tembikutirawo awo sako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga za Bebe Cool nga bwe ziri mu kubeera nga tezitambula subscribing nga twegatteko mu butongole akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga teeka ku alatinga bulwera mudese video shake asha musomo wa dduwa namba z'essimu wansi awo ku bu stickers okupololako n'obeera nga ate omunoonyako buli kimu anabeera nga ate akikwatiramu mpolampola side endala Habibu airport pickup nabbo ogwabwe kubeera nga tebakujja ku airport n'okutusayo gye wandagadde okubeera nga ate otuuka ate mbudde kamba omukulu ono kannyonnyola ku nsonga za Bebe Cool kutwala abaana ku DNA asako n'obutambi bulala bungi nnyo temubaawo. Mukulu Bebe Cool twakugamba tutya oganye okuwulira naye wali otudde kaawo n'olowooza okutwalako ku baana bo ku DNA oba tokirowoozanko wali obedde kaawo n'olowooza nti bugenda ku ky'olunaku lumu maama w'omugenzi rediyo ajja abanja omuzzukulu ewuwaawo onaabigamba abantu olinda bakulabise kakati Bebe Cool tukugambye ebintu bino wammanga kwata abaana batwale ku DNA kubanga mukazi wo bwe yanoba buli Saturday yesuliranga wa rediyo ekyo obadde okimanyi toddamu gwe nno kutwasamira kankulabise nemba Oluswahili kama weiko Kenya Tanzania nga wapanda jua Bebe Cool. Bebe Cool haiko na shida mingi kwa nyumbani yake ndani bibi yake bibi yake na Bebe Cool waiko na shida. Huyo bibi yake alikuwa na kanga na radio kwa nyumbani yake kwa radio huko anampatia na mtoto. Huyo Bebe Cool haiko na shida. Yapa ntaka kuambia watu fetugenda bagamba Bebe Cool tetugenda kulinda mama radio kukulabisa fetugenda kukulabisa lwagalubindi kati Bannayuganda bali mu mbeera eyo kya goli mu kujjayo galubindi mbuza bukadde abiri era oli muziwana nga ne sente zozigulamu sente zaffe za muwa musolo gundi gwe nno sali nkuyise emirundi emeka ne katabani kabidandika oyogera ebintu ebisozange n'abaana bo kennyini kaadi ebintu by'okola nga kwotambuliza music nga bw'otwala abaana b'e Bulaaya gye babazaalidde okimanyi nti tulinawo abantu abasomesa okuzaazisa ne tobawadde ku mukisa kubeera nga gwe kennyini bakuwa ku zadde kyemmanyi ekitone nnyo olina abaana nga 2-3 b'ozaalidde wano ng'ogyeko oyo yajja mu bukulu gwe wazaala mwawo sigala gwali okwezi oyo muveeko naye ŋŋamba mulimu abaana ekitone nnyo 2 b'ozaalidde awo nekyosinga okukola nga weewaana nti abaana bo bazaalidde Bulaaya olwo omwana akeera ku makyosoma okubeera nga azaazisa omuwadde otya obwesiga okubeera nga gwakuleetera ezzadde bw'oba oli patriotic ebyenzijanjaba kitaawo yalwalako wano oba sikoseero bidaadi yalwalako sikoseero ojjukira edda omusajja oyo yaweereza gavumenti gy'owaana taataawo yavaayo ngalo bunani nakati bidaadi omubuuza kyayinawo eky'obugagga tekiriiwo kyayinza kukugamba kuba singa kibaddewo lasita singa tokyasaba naye yaweereza gavumenti y'omusajja omumpa embuyo gw'owaana yamumanya endya n'ensula amumanyi nnyo nti gwe toli mumanya nnyo nga kitaawo nkujjukiza nti taataawo yalwala n'afuna oba sikosezi oba kyali kiki oba kansa omusajja yamalanga ebbanga ng'akolokota gavumenti naye yatuuka okulwala n'akuba amaviivi wansi era State House bill neeyita batwale muzeeyo bagende bamujjanjabe oba bamutwala Thailand oba zijjukira oba India
era we yali eyo zijjukira yawandika olukalala lw'ebintu byayagala mu bukadde bwe okubeera nga asirika kuwaliwo ebiseera wetuuka ebiseera ebyo nga Museveni amulwana ng'era bidanda yayogera ensonga zetwagala owulira naye ekirwadde bwe kyamukuba yatuuka ekiseera n'awandika olukalala lw'ekintu kyayagala olw'ebintu byayagala kyensuubira nti nno yakolebwako kati olina okuba ng'ova mu jeans enzibu otegeera kuba taata we yayogera naye yamala kulwala ne bamuwa essente ogenda otaasa obulamu yasalawo n'asirika gwe byokola leero tuyinza okukunenya bw'abanga weddala kitaawo ozza okola statement z'obujja ezisinga okubeera nga zesittaza nakuwulidde ogamba nti Uganda empya gy'oyagala Bobi Wine gy'ayagala gye tusuubira ngu gy'ayagala oteekawo nga mukazi we agenda ku CNN okimanyi bulungi nnyo nti buli kintu kyonna kye tukola mu nsi muno tumala kitegekera era kyotakoze leero tujja kikola myaka gijja ku myaka emito Bobi Wine alina ebintu byakoze nga naawe zoobiraba naye ng'otambuza kali ka pride kekugambye goze otambulira ku koodi ndi mwana wa minisita next ne twagendanga mu balasta sinzira twazinywa I remember ninga wali bana babobe bakolanga mabloka buli mungu nangu akola nsene batunda ninga gotambuliza ku koodi ndi mwana wa minisita uyo ndiko kuno kuba DJ wa Vasia Radio jagamo gena mudongo wese muri mwana wa minisita ngoli yero DJ yo kuba mrabo ndiko zotembeta naye ne wali omuserwa Vasia muze radio yali yalimbirawa twatwala obudde nga tutambuliza koodi eyo tuli bana ba minisita ozimba buzimbi na koodi simu yange erimu simanyi gundi bwati meja gundi bwati nga bano bakola abantu abamu kubakola yali Bobi ebbanga lyewamalanga nga mukazi w'omuteeka mu zi video kuba wagambanga mulungi lwaki gwe toyagaliza mukazi wa munno omulabe ku CNN ebirooto bye byawukana nti gweyagalanga muteeka ku music video etaasale na ku Record TV etasanga nagenda ku East African TV ngane kuwe mu TV tebaligiraba naye nga kyofe kube kubukedde kubenda kubusanyanyi sanyuka simba kwana radio obukutukutu mukazi wu mama abana omuleta titulina buzibu yali mukazi wu ng'omusane mu video mwenyumiriza gwato ina vaccine mukazi wo mulungi osobola muteeka mu video ngezo olwo ne yasoma n'akimakinga sure nti girlfriend wasoma amuyigiriza oba akuzaala aba nti nno omusajja we asobola okukola nga babi yakuze alaba nti omusajja asobola n'okuba bloka musajja muyivu naye n'asigala ng'era ategedde nti omusajja wasigala ku nsonga semasonga toyagala abeere ku CNN gwe wasobola okumutwala abeere ng'afuna akalimu ku NTV naye baamugobola kuba nti yagaana okusoma wamujja mu bidongo Miss Uganda ojjuge gye twamujja yali namba sipato gwa yero netumuleeta we twamufuna netwamuleeta iyo story tuze for another day ako ina byolimba awo timanyi yakubira simu enkeera nedda we twamufuna twamuleetera yali mwangu wa kujja nyo ata waliwo omuyimbi yali radio yali yakala abedda oyo yali mu America jatubulya kuba naye musoga azo see that to be another day naye ebisiira ebyo mukazi we wamufunira ono yali wa chachi era yensonga owo we yadduka bwe wagamba Bobi Wine wamunyigira nje mukazi we yanoba wamukubira essimu ekyo n'akuboggolera buno gamba wange okubote essimu essaawa zino biki that is a leader omusajja bw'atyo erina bw'alina okukola olina okumenga sure nti amaka wabeerawo essaawa ezimu zotalina ku receiving amasimu especially ng'oli anoonya mukazi wo niyo ngwadde musiiba eyo mingi kati gwe tolaba nti zonna omusajja yakuchallengingira ebyo nebbanga yakulaga nti nno omusajja ono leader azeetaaga ofiisi nnene ndo waayo ova ku muntu nti kale muli bakyali naye omukazi agenza agaanye akudduseeko anobi nti wayi kamukubire mumubuuzi akugambye ekintu lwaki okubira mukazi wange ekyetokubidde nze ye lwaki okuba kiro yensonga ezikuddusizeeyo era nga bwe yagamba nze nagamba oyo ndi wali oyenze kati abo wonna mutandise okukula alina ebintu byakiiviize byoganya okukkiriza ate ng'oddala sitebbali nobeera nga bambi yakwempawalinga naawe byetuusaako singa si Bobi Wine osinga tewamaliriza nnyumba kubala sito okimanyi nnyumba atuuka neekulamu omuddo omusawo omuganda najja n'agijjamu nettimba
Timba wetuuka okuwagamira mu nnyumba kitegeeza ennyumba ebeetudde emyaka 2 ng'ekulemye okumala. Awo gonna g'amaanyi ga Senzamwe wa Musolo na Museveni kukwatirako n'ositulira eggwanika lyenda bw'ogamba mbu olina maaso naye nga lyasookamu Timba. Ne ku 23 muganda wange Bobi yalina akasiisira ng'era okamanyi ne mu sitole zeero gy'oyogera nti akasajja kaganye kagula simanyi escalade ne kabateeka ku tension azaaseetinga emitendera naye nga ebintu bino abikolanga kuba nti no abyekoleranga ye kati gwe walowooza buli kyakola kyonna akikolanga ggwe osiiba ne pulezidenti balamu yasoma biki nga basobola omuwa obwa minisita lwakutembeeta Museveni naawe nsaba obwa minisita tisoberako MP n'ogenda kubeera MP waawa MP waawa ngurizoninga bwoti munnange Katonda bw'ati bw'agaba nze nange ayogere n'abantu abaana be nnakula nsinga ide emyaka oba okubeera omugezi ku street naye bansinga ssente bansinga obwa semaka kiyoke Mukama bw'atyo bw'agaba ffe tuyinza kubeerawo ffenna naye ekintu kino nakyejjamu bwejja mulaaso oyogera ebintu n'ekya n'otya oyogerera abakalicho leaders obwogerera bubi toyogera nk'Obuganda bebe toyinza kuwaana Katikkiro leero ate n'ogamba mu obusajja bwa Buganda abasajja ba Kabaka bajja okyalira Bobi Wine n'obagamba nti nno bantu balina manyo obuba Kabaka omuyise eddenzi tukigambye omwagala nnyo oba olimba ate ng'ozze otambuza statement nti gwe mmeeza ze nninnyako nga muyomba ozze otambuza ng'owenyumiza n'okulinnya ku mmeeza ya Kabaka yennyini kitegeeza Kabaka gwe wamulabira gwe wasooka n'ozuzoleza Kabaka mubataagala Buganda gwe osooka lasita statement yo Bobi Wine Kabaka gye yakola nti n'omubanda wa Kabaka yakunyiiza almost yo entire career ng'ekintu ekyo kikunyiiza Kabaka okugamba muno Bobi Wine mubanda w'omugeto wekwakuone ku statement ku TV n'ogamba Kabaka taba na babanda ng'olingera akuba Kabaka kuba Kabaka statement weba yevudde mu Kabaka nti omubanda wange oyo nja kujjako mu ghetto ombulira ebiriyo wayita obuuza Bobi Wine kitegeeza amuwadde nnyota gw'onafuya kuba wajjanga ogamba Kabaka talina kubeera n'ababanda olwoba onafuyani Bobi Wine weba wadde tayito oba Kabaka aba akyogedde so nakuwulidde oyugira wano oyugira ebintu by'Obuganda simanyi Obuganda Museveni yabutuddiza yabutuddiza atya olwo otulaze otwagala nnyo Abaganda wanye Katikkiro kyokka ate ovumya abasajja ba Kabaka nti balina obuba nedda taata olimba ekimu ku kyeweenyumirizaamu ekyazimba kaliyayo yoyo gwe wayise eddenzi waswaza kitaawo ng'akulaba n'olinnya ku mmeeza y'ebwoti n'okyenyumirizaamu enkeera era abakungu b'omu lubiri abamu simanyi baba bakwagala nayo nze ndwana okulaba ng'ogenze mu lubiri nti obuuziza Kabaka oba kisiraamu kyakutambulirako simanyi abasiraamu okunyiiga tobanenya abasiraamu balina ebyabe bali ku mutima wana abasiraamu basinze okubeera mu nsi muno nga babonaabona baseeka ebakubya amasasi ni body daylight obamanyi bamaseeka bebawambika bajja mu mizikiti mwennyini n'amala wali okusazisa abantu kabangalinga emulinzi nabawo bamanyi n'ebyo abasiraamu baluma bingi tojja bitegeera bisuka muntu omusiraamu anywa bbiya ate n'akweka kakebi nga kamera zimulabye bisiga ku muntu gwe balaba bagenze wakyusse nansana n'akweka ekigodo mu mpale oba ne kiva mu dread ne kigwa wansi naye nga kamera odde zimulabye bisinga ku musiraamu agende nankula bamukubira ng'akaabira lusanya lwa mbizzi bisingako ebintu by'abasiraamu baluma bingi gwenza okuba oli musiraamu tali nteekateeka y'okubeera musiraamu ne mulimu abaagala amadiini gaabwe bannakiringa basajja b'amaanyi b'oyogerako toli basinga okugamba omuntu nti gwakulira obusiraamu gwakulira obukatoliki gwakulira obuprotestanti oba obulwa abalokole omuntu oyo aba asaanidde ffe mu bakatoliki okulonda paapa waffe n'omuka gwolina okuva tumanya nti oyo ye mutuufu ebyo bitiibwa tebabibba bubbi nakiringa abaakusinga cepe ekkiriza obagaana n'ekitiibwa mu ggwanga naye obujja bungi mwana ne munaakomawo lasita nze omumanyize mu music mpagira kulo ne mu bye politics bino ebintu byogera bya kisiru kuba gwe wakyeteekako Desemba abawo olina okukola statement abantu obakyankalanye olina okukola ne list eggalawo omwaka era abantu bayombe it is fine we branding nti Desemba mu Uganda gogo twogerako naye lasita olina ebintu byoyogera olina ebintu byokola omunagamba
Brad mwana ennugu ye ino koma ne boolikola otya wali nno omwabiranga mwenna muli bayimbi waliwo ebintu twagambanga nti baneekuba omuziki kati takyalina na budde buyimba nti ayimba bya beef takyasobolerako ddala takyasobola lasita takyasobolerako ddala wali obuswira bwakuddemu luyimba musajja ali organized nnyo nti ne mu Firebase teri muntu kayimba koyinza kufuna kabe ka miki nti bakuzeemu takyalina budde bwa music kati industry agifuga ba number 1 be bashiba bafiki famaika wavao lasi mbugana jenjagala okulaba ya malala ya kirasta goli nenge nti omusajja ayambala obugaalo bindi bebintu byakubeera ubezi masanyu kubeera bikuliddemu ina sente ne statement ziwulire nsobola ogenda ku mazzi nembeera nga ndiirako akoze ebintu ebikuchallenges munakagalu bindi obugaalo bindi ng'omala kukateekawo bobitayinza kuddaawo bwakwadde muzi perfume bitomufold ebiri expired mbwatayabiraawo bongabiraga ku TikTok lasita gukoze ebintu byekifalo proving kati bobitayina budde bujja obugaalo bindi naye olaba era okimanyi nti agirina gosobola ogenda ogigula mu lutambuli ogundi nti mwenkana mwayawula wano oyo ne watambula bukunya gwe n'oyambala ebyebbeeyi wano we mwayawulira ne mu nsengeka y'ebigambo ebigendererwa okubeera omukozi okubeera n'omutima gw'abantu oli musajja mugabi n'ogabira naawe mu kamera ate ogaba olina ekigendererwa Amber Hearts Foundation gy'olina era ofuna badonors abakuwa ku ssente nolabirira mukazi wo si kyabwereere so okyalite ogujolwaninga naawe ogifunamu ofuna olwobinga obusente tokola kyabwereere ne waliwo agabula mu ngabula nga tujja girozaako tujja gisomako tuli gijjukira yengabula omuntu omugagga ng'okimanyi bulungi akusinga ebyobugagga byonna naye waya risking gwe kyoyita ekyokusekerera bwe bamunyiga emipiira n'alekawo guloofa n'alekawo ebyobugagga byonna n'asalawo yabeerewo bakube mikwano gyo gigende kyaba atuwadde tuli kisomako mu maaso atuwa bununuzi atuwa hope atuwa belief nti okisobola niwona batakigusizza mwemanyi bye mwagala okukola mu bululu wajja kubeerayo omulala naye ng'enkizi etandikidde kwono ng'ono ya sparkings ono yatulaze ekyokukola bamalcolm x baaliwo afazali era last obama yafuga wekyo tukyali twakyazimbwa dda bobi ne wataafuge waliwo ajja okujjeera naye nga katiba ke kamu ng'aka bobi ng'ebiruubirirwa oba ekyokulabirako examples oba yamunisipalinga yali bobi kale mwana nkumisinga nyo nagamba ng'ebintu bino ebyobugezi ne mwana kati simanyi ani akusula mitwe etwa akubeera okumpi akwata omuna wakkuba omutwe ogwo agwasi akugamba era sita wamazaawo ebintu byonna byeyogera nimba nywedde bbiya nsobola okukusomesa nenkugamba kazeeyi tereera abavubuka abalinterera kikyobagoba timu omutabaleetako kati godfather asobola okukusinga godfather agera ebintu ebirimu amagezi naye wamutidde kuba osiiba ku tikiti okomanyi bajjuwa tosobola mulimu badde akusobola okukumegga godfather tosobola kumutwala yabadde ajja kutta naye naawe oli mugezi ate nokane blessed table otagana na godfather oyogede ku gundi ya timu ate godfather omubuusa amaaso omumanyi naye otya kale nze munange mbadde nfundikira video nga ngamba ebintu ebimu tubikolera mu bbanga mulimu ebiba byatulema master sente zo zizze mu bukulu zibadde zirudde entuufu byonna byopanze panzaawo zimanyi byobadde olobinga mu 7 entuufu zonna zokubiraba kati ogamba zizze mu bukulu naye saasi yazalika ku myaka 23 nga alina kyonna nga mwatandika mwenna endongo odene ku ky'omukazi we nti anyina omukazi omulungi nga gwe kennyini ogamba mukazi mulungi mbw awooma okuza statement omukazi owange mulungi awooma naate nkeera bakulaba olina akaana kato ku stage okutte mu mbeera embi mbwolwokuba oli faani okutaddemu embooko okolakola ebintu ku stage abakazi naye ng'ewaka waliwo omukyala gwe naga video bobi ng'abikola abantu ku stage kuba manyi waliwo amujjulira emmere omukazi just akuchallenge nze mu byonna kiriza obagaana akasajja kakikuchallenge nze mu byonna newa bobi mulungi ensonga kitakola byokola ate noba n'omukazi omulungi alinga okubeera ng'oli ku bwana bw'essomero omusajja omukulu n'olubuto olukuli eno weeyambudde waliwo ebitaggwa olina ensobi z'okoze mu kaliya ekyo fulaba yakoleka ffenna tukuze tulina abaatuleka abaakola obulungi mu masomero si bavuga zi benzi
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.